abawagizi ba Kyagulanyi mukono eruwero n'ejjinja bo batikinze kimu ambulera tobanyumiza kirala kano nno nako kakulu okubanga mukalondolwa mukagoberera mukalulu kano akakaggwa mukono ebifo kimu bibiri bisatu bina bitano bonna batikinze ambulera ekifo ekisookera ddala eky'omubaka omukyala owa mukono bawadde amanyiyo Sheila Wanup ne babeera nga bawadde Betty Namboze Bakireke ku Mukono municipality. Mukono North bawadde Kiwanuka Abdallah Wanup. Mukono South bawadde Robert Maseruka Wanup. Na Kifuma County bawadde Sulaiman Kiwanuka Wanup. Ebyo byonna batikinze ambulera kitegeeza ekigambo kya Kyagulanyi mu campaign eno wolaba ambulera tikinga bakiwulidde bulungi nnyo. Kati we tugendako eruweero ku ky'omubaka omukyala bawadde Brenda Nabukenya Wanup ne Katikamu North bawadde Dennis Sekabira Wanup. Katikamu South bawadde Hassan Kirumira Wanup. Babunanika County bawadde Robert Sekitoleko Wanup. Wonna batikinze manvuuli. Kakati we tugendako ejjinja ku ky'omubaka owa Jinja South West bawadde Timothy Batua. Jinja South East bawadde Paul Mwiru. Hussein Muyonjo gwe bamanyinga Swengere bamuwadde ekya Jinja North era ku kadi ya Nup. Sara Rasansula abamuwadde ekya Jinja City Woman MP ku kadi ya Nup. Kosane John Odoli abamuwadde ekya Kagoma North ku kadi eya Nup. Awo nno Nup yerisiza enkuuli kyokka ate Nakaseke tukyali mu Central Region. Nup yalaze amaanyi bo batikinze NRM bagambye ambulera ku bbali ne batikinga bus. Kakati Nakaseke byatambuddewo ebiti. Sara Namuju bamuwadde ekya Woman Member of Parliament. Nakaseke ne baddayo ne bawa Charles Sereko ekya Nakaseke South. Awo no wabadde Honorable Tamaguzi. Ne baddayo Nakaseke Central ne bajiwa Kabuye Kyofa Togabye. Oyo si ye Minister wa Kampala. Ne baddayo ne bawa Wilberforce ahebwa ekya Nakaseke North. Oye Nakaseke byakyuseemu banyabwe ne bassebo. Kyokka ate eruweero bo ne bagamba nti owaayi wadde neighbor wafe wadde NRM naye ffe twagala ambulera era babadde ku mulanga gwa wola bambulera tikinga. Ekyomubaka omukyala nabagaye bawadde Brenda Nabukenya. Katikamu North ne bawadde Dennis Sekabira. Katikamu South ne bawa Hassan Kirumira. Bamunanika County ne bawa Robert Sekitoleko. Abo bo ensonga we bazitambuza. Emitiyana ku ky'omubaka omukyala bawadde omukyala Judith Nabakoba ku kadi ya NRM. Mitiyana Municipality babadde Francis Zake Mutebi ku kadi ya Nup ekifo yakyeddiza. Busunju County bawadde David Luchams Karanga yakomyewo ku kadi ya Nup. Mitiyana North bawadde Muhammad Nsegumire Kibedi ku kadi ya NRM. Mitiyana North bawadde Kamya Makumbi ku kadi ya NRM. Kampala Central Hajati Misa Kabanda NRM. Makindye East Ali Kasiye Nganda Mulyanyama. Makindye West Mara Zahara Luyirika ku kadi ya Nup. Lubaga North Abeka Kawalia ku kadi ya Nup. Lubaga South Ejinia Nasoro ku kadi ya Nup. Kawempe South Madina Nsereko Ntale ku kadi ya NRM. Kawempe North Elias Yimbazi Nalukola eyakajjeyo mu mbeera enzibu ku kadi ya Nup. Nakawa West Division Joel Senyonyi ku kadi ya Nup. Nakawa East Division Frederick Ruhindi ku kadi ya NRM. Woman
member of parliament Kampala district Shamimu Malende ku kadi ya NUP. Kakati performance yabadde weti NUP versus NRM. NRM mu Kampala yafunye omu babiri basatu mu Kampala. NUP mu Kampala yafunye ebifo kimu bibiri bisatu bina bitano mukaaga musanvu ebifo musanvu NUP yabiwuse buva. NRM netwala ebifo bisatu mu Kampala. Tugende mu Wakiso. Wakiso woman member of parliament bawadde Betty Ethel Nalwima kadi ya NUP. Kirwa municipality bawadde George Musisi ku kadi ya NUP. Nansana municipality Zambali Brasio Mukasa ku kadi ya NUP. Makinde Sabagabo municipality David Serukenya ku kadi ya NUP. Entebbe municipality Shaka Bashaija ku kadi ya NRM. Busiro East Emmanuel Magola ku independent nayo yabawa NUP. Busiro South bawadde Opio Canaan ku kadi ya NRM. Busiro North ne bawa Moses Mayanja ku kadi ya NRM. Chadondo East ne bawa Muwadanku Nyingi ku kadi ya NUP. Kakati Wakiso NRM yafunye ebifo kimu bibiri bisatu. Ngera we ya performance mu Kampala. Kakati NUP nefune ekifo kimu bibiri bisatu bina bitano ekyamagoola wadde yajidde ku independent mukaaga ekya Muwadanku Nyingi ye Chadondo East. Kakati wetugenda Nakasongola Nakasongola ekyombaka omukyala kyaweereddwa Victoria Zawedde ku kadi ya NRM. Nakasongola County Ivan Cheyune ku kadi ya NUP. Ono abadde munnamawulire wa NTV Zunguri oba Zunguru. Buyembo County bawadde Bernardo Kimeze Sembuga ku kadi ya NRM. Ebutambala babadde ba independent nagaba waddago omukyala Lydia Mirembe Daffin ku kadi ya independent nayo nabawa NRM ne omukulu Eliasa Muchibi Serunjoji ku kadi ya independent naye nga nono abawa NRM. So butambala NRM ju naddala nti n'akaluko omukulembeze w'eggwanga kalinye okuva ku kali kebamuwa omulundi guli. Egomba ku kyombaka omukyala bawadde Sylvia Nayebale ku kadi ya NRM. Gomba East bawadde Saz Godfrey ku kadi ya NUP. Gomba West bawadde Robin Rakojo ku kadi ya NRM. So Egomba nga wakave butambala nga NRM maze okutwalawo wadde bawadde ba independent. Egomba NUP bafunye ekifo kimu ekya Saz Godfrey ewasigadde NRM nebeera nga yerisiza nkuuli. Wetudda MPG woman MP bawadde Teddy Namboze oyo yakomyewo ku kadi ya NUP. Mawokota North ne bawa Ameria Kyambadde yajjeewo Hilary Kiyaga Hildaman ku kadi ya NRM. Mawokota South bawadde Susan Nakawuchi ku kadi ya NRM. Kayunga ku kyombaka omukyala bawadde Harriet Nakwedde ku kadi ya NUP. Ono bajja mu by election ne kigaana ku mulundi guno yakeetegekedde n'akawangula. Bale County ne bawa Charles Tebandeke ku kadi ya NUP. Ntenjeru South ne bawa Fred Baseke ku kadi ya NRM. Ntenjeru North ne bawa Amos Lugolobi ku kadi ya NRM. Kayunga bakagabanye NUP yafunye ebifo bibiri NRM nefuna ebifo bibiri. Bwetugende Kasanda district ekyombaka omukyala bawadde Atukunda Rebecca NRM. Kasanda South bawadde Bisaso Abdallah oba Abdu ku kadi ya NRM. Kasanda North ne bawa Patrick Nsamba Oshabe ku kadi ya NUP. Bukuya County bawadde Kyabikora Yiga ku kadi ya NRM. Kakati abantu bangi beebuuza Yiganga kyatambudde kitya. Yiganga bawadde NUP ne bawamuko ne ku NRM. Kakati Nassa Mudyobole oyo erinnya lyatambudde nnyo mu kalulu kano bamuwadde ekya Iganga municipality. Iganga district woman MP bawadde Mariam Safe gwe bawadde ekya Iganga district woman
MP oyo abeera ku kadi ya NRM. Kigulu South bawadde Andrew Kaluya ku kadi ya NOP. Samuel Lukunguba Mutezo naye nabanga ate yefunidde ekifo side eyo. Kakati era abantu beebuuza mu Arua NOP yakoze etya? Njagala tusooke tukkirire Masaka naye tumugjewo okuva gy'atandikira paka gy'asemba. Masaka tujatandika n'ennyendo Mukungwe eyo mwategedde nti Javiira Lubowa Sebina yawangudde Oweekitiibwa Mpuuga. Kimanya Kabonera mukimanyi bulungi nti Patrick Kuteesa wa NOP yawangudde Oweekitiibwa Abedi Bwanika. Masaka City Woman MP Rose Tracy Nalubowa yawangudde omukyala Kakande ne Namere. Joani Namutawe yawangudde ekyomubaka omukyalo wa district ya Masaka. Bukoto East MP yabadde Sara Babirye Kityo wa NRM. Richard Sebamala yawangudde ekya Bukoto Central ku kadi ya DP egumire DP ekyali y'amaanyi ekyasindika ababaka. Bukoma Nsimbi District Hassani Mukiibi Serunjoji yawangudde ku kadi ya NRM ye yawangudde Kayemba Solo. Salim Kiseka ku kadi ya NRM yawangudde Bukoma Nsimbi North. Ruth Katushabe yawangudde ku kadi ya NRM ekyomubaka omukyala. Ne tubeera nga tujja Essembabule Florence Nambaziira ku kadi ya NRM yawangudde ekyomubaka omukyala. Brigadier General Rashande nabeera nga ate yawangudde ekya Remiyaga County. Denis Oswalcom Byuma yawangudde ku kadi ya NRM Kyamawogola County ye yajjeeyo Honorable Namuga Goleti. Godfrey Aine Kaguta Sodo ku kadi ya NRM yawangudde Mawogola North. Eno nno abantu aba NRM beekuŋŋaanya ne bagamba nti eno constituency tujagala oba tutya kyova olaba nti nayo NRM yagyefuze Ssembabule yagitutte yagiwuse buva fule yonna okuva gyetandikira paka gyekoma bagyefuze. Kakati tugenda Erengo District Bukoto South Hakim Saula yawangudde ekifo ekyalimu Honorable Twaka Kagabo. Bukoto Midwest Constituency Emmanuel Kiyimba yawangudde ku kadi ya NRM. Ono nabo yawangudde musajja waffe Kivumbi baba bamuwangudde. Akalulu kusikangu. Kalungu Yusufu Kiruluta Nkeratanyi owa NOP yawangudde Kalungu East. Wow, musajja muto yesebu ku ground kwali. Aisha Sekindi yawangudde ekyomubaka omukyala owa Kalungu ku Independent kati nno baba bagimummamu NRM. Njagala tukkirire Ekyotera Ismail Lubega Kaka ku kadi ya NRM yawangudde Kakuuto yawangudde omusajja waffe Geoffrey Lutaya. Aruna Kirine Kasolo ku kadi ya NRM yawangudde Kyotera County yawangudde omukulu Lukwago side eyo. Kyotera naye NRM yamututte. Muzaid Kemis yawangudde ku kadi ya FDC ekya Arua Central. Lilian Papalu Obiele yawangudde ekya Woman MP NRM. Ne babeera ne Charity Lenia Kevin yawangudde ekya Vula constituency. Arua n'ebintu byakyuseemu. Arua tebyatambudde nga twadde tubisuubira okusinziira ku bifaananyi bye twafuna. Busia mukakkane emuko manyi abantu kati bagoberera nnyo n'embeera eno nti campaign ani yasinga. Bobi Wine wawe yasinga okuba nga akikuba mu bantu kati manyi abo abasinga ye batambuliza ensonga eno nga batunuulira ebifo nga ebya performance. Kakati wetugenda Bugiri Municipality Francis Okecho ku kadi ya NRM
yawangudde Asumani Basalirwa Bugiri municipality omusajja watu ne bamuzza ettale. Bugweri district Bugweri county yawanguddwa Sadala Wandera Wanup yawangudde Kantuntu Abdallah bannange abanene mu parliament babakubye so n'omukulu Abdallah Kantuntu bamukubye akalulu. Stella Nakanwa Nankwanga yawangudde echairwoman MP yawangudde Rachel Magoola. Stella Nankwanga yawangudde Rachel Magoola ku ky'omubaka omukyala Bugweri eyo. Kalangala Helen Nakimuli ono yakomyewo ku kadi ya NOP akyalaze amaanyi. Namutumba district eyo Betty Nakisiita yawangudde eky'omubaka omukyala. Pasis Namuganza yawangudde ekya Bukono County. Joel Waiswa yawangudde Busika County. Yona Kayogera yawangudde Busika North. Tugenda Mayuge bo bamanyikimu NRM. Mayuge district bamanyikimu NRM. Agri Bagire yawangudde Bunya West ku kadi ya NRM. Sale Mpata yawangudde Bunya South ku kadi ya NRM. Alex Koro yawangudde Bunya East ku kadi ya NRM. Oyo ye Mayuge. Kakati wetuvaayo awo ne third deputy prime minister Lukiya Nakadama naye bamuzizza mu kifo eky'omubaka omukyala owa Mayuge. Abalala kuba wangudde kwe kuli omukyala Sise Namuju ku ky'omubaka omukyala owa Rengo ku kadi ya NRM. Juliet Subi Kinyamatama ono mujjukira kayitwa ne Honorable Zake yawangudde eky'omubaka omukyala era Kayi. Javira Sewa Semwanga yawangudde Buyamba Countera Kayi. Muhammadi Muyanga Sentayi yawangudde Bukoto West Rengo. Wojja wano Nifa Kawoya awo tubatuzeyo Esembabule yawangudde eky'Amawogola West Sembabule ku kadi ya NRM. Kakati wano wetutandika NRM tuba tusimbudde kuba nayo baba ogenda nojjako wano Central Region wotandika okwambuka eyo waggulu yonna NRM yerisiza nkuuli. Jjukira tugenda mu kulonda nga tulinawo n'abali unopposed. Kakati tugenze Bukedi tutandise ne Bukedi County. David Beckham Okwere ku kadi ya NRM era ye yaliyo yes yawangudde. Kachumbara County yawangudde Patrick Opolot Isiagi ye yawangudde ku kadi ya NRM abeera yakomyewo unopposed. Ngola waliyo omubaka omukyala banaye temuvaawo nabano bakulu okubawuliriza. Ngora woman MP Josephine Pedun ku kadi ya NRM. Bamuno mulwawo n'okwala mu parliament. Omanyi ebintu bya parliament bizibu. Abantu bemusingola mu kamera mumulowooza bye babaka bokka abasembayo. Ababaka mu parliament bangi. So nabano kikulu nnyo okuba nga mbawulira. Si kulwanga omulaba mu lukubo weebuza ate ono waawa. Ngora constituency Juliet Chayo Lodu akomyewo. Kapiri County Dr. Isamat Abraham akomyewo independent. Katakwi Toroma County Solomon Osia NRM yakayingira oyo. Usuku County Richard Ongorok ku kadi ya NRM yakayingira. Ngariyam County Minister Peter Ogwang ono yabaddeyo ku kadi ya NRM yakomyewo. Kaperebong muddangayo omubaka omukyala ye Jacinta Otuto abaddeyo ku kadi ya NRM.
MP Francis Okolikio ku kadi ya NRM naye yazze nga yes yakomyewo ng'omubaka waabwe. Amuria County tulinawo Samuel Amuria tukyetaagako wano mulabe. Amuria tulina Samuel Ediau ku kadi ya NRM ne tubeera ne Samuel Ediau tumumaze ngezaako okufuna erinnya eddala wano. Olungo County ne tubeera ne Odongo General Jeje Odongo yazze ku Olungo County nga era abadde ali mu kifo ekyo. Kakati njagala tukkirireko Essoroti David Calvin Kyondu yazze ku kadi ya NRM ne tubeera ne Soroti City East Moses Okia Atan yasigadde mu ntebe eyo. Ne tubeera ne Soroti City Woman MP Joan Akom Alobo FDC basinga mumanyi nga Arogaro naye yawangudde. Then eky'omubaka omukyala Soroti District ne tubeera ne Adeke Anna Ebaju wa FDC. Bugweri oba Gweri County omanyi bifo bingi tone tulina Bugweri oba Gweri County aliko Herbert Edmond. Soroti tujja kumubaliriza nayo nga tugamba nti Eku Patrick abaddeyo ku kadi ya NRM. Dakabela County Peter Edopu agonna amanya ku kadi ya NRM yawangudde. Kumi District Kumi County the State Minister of Energy Oporot Okasa Sidonius yawangudde. Kumi Municipality Silasi Egon Independent. Kumi Woman MP Christian Apolot Independent. Serere Woman Member of Parliament Esther Lassi Akom Independent. Kasilo County Emaju Peter Paul NRM. Serere County Emmanuel Omoding NRM. N'abalala bangi. Just njagala okubategeeza nti amanya bwembasiga pronouncing bulungi muntwalira awo naye nga at least musobola okufuna picture y'omuntu oyo gwemba njogerako. Ekyokulala bino byaffe fe ababinoonyereza on ground so ffe ebyo bye tufunye naye nga ebisinga ku ebyo oba olina kubeera ng'olinda akakiiko k'ebyokulonda. Manyi bangi beebuuza Mbale ng'obuuseewo naba nga nkoze vidiyo endala era Mbale nja kujja mbabuulire ebyabaddeyo. Abalala beebuuza Busia ng'obuuseewo we naba nga nkoze vidiyo endala era nja kujja mbawe eby'e Busia. Kuno okunoonyereza kukyali kwange ng'omuntu naye nga siri nti oba mbijja ku page Electoral Commission ngezaako kubanga ntunulako side zombi mbawe ekifaananyi ekirungi.